Mwana mulenzi Mulwana ali mu mbeera mbi nnyo nnyo, obulamu bwe tebweyagaza nga naye yennyini tamanyi kituufu ki kimuluma kubanga bw'agendako mu ddwaliro abasawo bamukeberako tebalamu bulwadde paka lwe yagendako e Mulago omusawo omu n'akamutema nti ayinza okuba nga yaweebwa obutwa kubanga ekibumba kye kitandise okwonooneka naye ng'ate bwe bakikebera tekiraga bulwadde nti kiriiriddwa bulwadde buno oba buno. Wabula n'omusawo teyakakasa naye okusinziira ku kyeraba yateebereza nti kiyinzika okuba nga butwa kubanga obutwa bwe butera okukola ekintu ekyo ekyefaananyirizaako ekiri ku kibumba kye. Kino no kyamuleetera okutya nga yeebuuza ani yamuwa obutwa ye nga nsonga kyemuweesa obutwa. Mulwana ono nno abatamumanyi yayatiikirira nnyo mu byobufuzi bya Dr. Kizza Besigye era ye mulenzi eyayimba oluyimba lwa Tooka kwa Balabala Besigye ameingia. Oluyimba olwo lwatunda nnyo kampeyini za Dr. Besigye ebiseera biri bwe yabeerera ow'amaanyi ennyo mu 2016 omulenzi oyo Mulwana nga ye tomwawula na Dr. Kizza Besigye era nga munna FDC omukuukuutivu weesalirawo kuyiiya oluyimba olwo ng'ategeeza nti Tooka kwa Balabala nga yagoba Museveni nti afulume State House Besigye ayingirewo. Omuntu oyo nno kyamweraliikiriza nnyo nga yeebuuza kiki ekimussa bya bufuzi kale fayini yaliko ku lusegere lwa Dr. Besigye nga batambulira wamu naye okuva Dr. Kizza Besigye bwe yava mu byobufuzi n'abidde ebbali nga takyavuganya Mulwana abadde yasiriikirira era nsuubira bangi abayinza okwebuuza nga simujjukira oyo kuba abadde talabika nnyo mu kamera naye era munnange abaddeyo kati naye kyeyeebuuliza nti ebyobufuzi nga mbadde sikyabiyingidde nnyo mbibadde ebbali obutwa bwe baba nga bwe bampadde bya bufuzi bye bimpeesa obutwa oba mirimu nga waliwo abatanjagaliza mirimu gye tukola egifaanagana kale munnaye naffe tetumanyi kituufu kyeki kubanga naye nnyini takitegeera. Naye ono Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo Kawungeezi yawubye olubu lw'ekigere n'agenda okumukyalirako amulabeko alabe embeera y'obulamu omukulu ono gy'ayitamu. Omanye ebintu bino ebyobufuzi bizibu. Omuntu ayinza okugamba Bobi Wine yanoonyeeyo okyate wa Mulwana ng'ali muna FDC yali ku ludda lwa Dr. Besigye. Tetufa ku ekyo ye Robert Ssentamu akugamba munnayuganda yenna kasita oba ng'oli ku nkyukakyuka tetufuddeeyo kibiina kya byabufuzi ki oba kibiina ki kasita oba ng'oyimba ekigambo kimu nti Museveni agende oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa NRM naye nga nawe ogaa nti Museveni agende ojja kubeera ku ludda lw'abantu era bw'ofunidde obuzibu bwonna kiba kitukwatako ffenna bannayuganda abakwatibwako ensonga. Kati nno kyekyasitudde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda alambuleko ku Mulwana era n'amulabako. Kino nno Mulwana kyamuzizzaamu amaanyi okumanya nti bannayuganda bamulowoozaako, okumanya nti ekintu kyakola okubeera ng'ali ku ludda lw'abantu abanyigirizibwa kya mugaso eri Uganda kubanga obeera mu mbeera eyo ng'oli muna NRM ng'era gw'okuutira NRM akadingidi abantu bonna bagamba Museveni agenda amulambule so nno nga nti n'omuntu okulambulako obulambuzi ng'oli mu mbeera ey'obuzibu ng'obwo bwali munnaye ne waba kulabyeko bulabi kikugumya kikuzzaamu amaanyi. Kakati nno bano bagenze ne bamulambulako era n'asanyuka nnyo n'abeebaza okumusuulira omwoyo ne bagenda bamulabeko olw'embeera y'obulamu gy'alimu. So buli munnayuganda yenna ayagaliza munnankyukakyuka tofa ku kibiina nti eyo si wa FDC, tofa ku kibiina nti si wa NUP, tofa ku kibiina nti si wa DP wa kibiina ki kasitaaba ng'ali ku ludda olw'enkyukakyuka kasitaaba nga mwogera eddoboozi limu nti Museveni agende. Mwenna musabire nnyo Mulwana kubanga embeera y'obulamu bwe naye yennyini musajja wattu omweraliikiriza era ng'atuuka okulowooza ki ekyamuweesa obutwa bamulanga ki naye tamanyi. Munnaffe tukusabira era Mukama akusuuse otereere ate oddemu otambuze bulungi emirimu gyo era ne struggle ekyakwetaaga kubanga wassaako ettaffaali ddene nnyo nnyo ku struggle. Tetufa nti yali wa kibiina ki oba kibiina ki kasitaaba nti yali wa nkyukakyuka nga tawagira banyigiriza bannayuganda.